ekitiibwa kya Ssaabasajja ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ekisikirize kya Katonda ku nsi. Teri kye tuyinza kukola nga kikontana naye. Nkusaba Oweekitiibwa Minisita bw'oba ozzeeyo otegeeze baffe Ssaabasajja Kabaka nti Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono nayogedde naye talina kyakontana, era erinnya eryo limba bali bwe babeera bakabona abakulembera baba bamuyita Ssaabakabona. Tikikontana na kitiibwa kya baffe. Si baguli? Oweekitiibwa Minisita, twewaddeyo okuweereza Obwakabaka bwa Buganda. Tukwebaza okubanga ovuddeyo nga Minisita, banno tubadde tubayita nga bakola bati nga baddaabo ddiira tibaterera mu layini, naye ono ye Minisita yekka mu Bwakabaka ayimiridde ku layini ey'obuwangwa naki. Mulaba mutya tumuwagire abuli amwagira awaliko omukono. Saba Oweekitiibwa Minisita ngenda kunga abantu abo bonna mbakuyire wabbaffe Ssaabasajja Kabaka nga baleese amakula nga tukulembeddwa Ssenkakula Ngama bagenda kujja. Oweekitiibwa Minisita njagala okwanjulira ke watuwadde woofiisi ku Masengere n'olukiiko olwo lwonna lw'olaba tugenda kukola emirimu gy'abeene. Tumaze okusalawo ti buli musawo w'ekinnansi wano alina satifikeeti ya tuli bumu ajja kutoolanga omutwalo gumu mu 20,000 buli mwaka oguyingira mu nsawo y'Obwakabaka. Tumaze okukisalawo. Oweekitiibwa Minisita ekyo kiwedde. Oweekitiibwa Minisita yateeseteese olunaku lw'okusamirira kansa ave mu nsi. Ekyo mukikubire mu ngalo. Yateeseteese era tugenda kulemberwa omukongozi ali awo ku lw'eggayaaza mujja mulaba, naye Ssenkakula Ngama ente enzirugavu yagiguze Oweekitiibwa Minisita, embuzi yagiguze, enkoko yagiguze, n'ebinaakola byonna ku kijjulo gwe wootugambira. Ate nga bazzukulu ba Wamala tujja kubaawo ne jjajja waffe Muwonge, naffe tukwongera ebirungo. Era ffe mu kuweereza Obwakabaka kati tugenda kuweereza mu nnono muzi ne mu lukoba. Nzireyo okulaba agenda mu ofiisi ya Minisita. Nze Lubowa kaakati ngamba kino jangu ewakula Ngama tulabe bwe tukuteekateeka tulyoke tukutwalire ewa Minisita. Naye okudda wali okugugumuka nze musaba guzze nze kinene kyawanga. Minisita akulembera bya buwangwa ebyokusamira mu jje gye tuli tubateeketeeke mugende ng'onnyonnyola bigambo. Ate njagala okubannyonnyola teri asobola kulagirira munne ekkubo lyatakola ki lyatayita. Mwe kye mugamba nti beene mulwadde wa mutwe okulonda ow'ebyobuwangwa n'ennono nga ye taliiko mizimu mwejja bakwata bamala kugigula mwagigula. Kakati ne Minisita oyinza omulaba mu makanzu awo naye nga naye ekirakuutaanya kati gwe n'ogenda omufere naye ng'akulaba bantu bakatonda bweza. Kale nno bassebo ne bannyabo n'ensonga ezo bannamumu mwebale nnyo mwebalire ddala. Kale Ssenkakula Ngama tufaanaganya ebintu ebyo nti naye baamusaba ajja atereeza obuwangwa n'ennono nga nange bwe bansaba. Abakulembeze be basaba obusabi baba n'enkizo nti tebeeyagaliza. Ssenkakula Ngama teyeeyagaliza kukulembera naye baamusaba mwamusaba nti jangu otereeze otukulembere otutengeete otutereeze tulabe nga tugenda mu maaso. Singa njagala kwebaza kuba wakkiriza.